Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde twogere ku nsonga ya sukaali. Mbayitedde ku ddagala erigenda obbayamba mwe abalina obuzibu bwa sukaali. Oyinza okuba olina jjajjaawo, mami wo, anko wo oba gwe kennyini ng'oli mulwadde wa sukaali. Njagadde twogere ku nsonga ya sukaali mbawe ne ku ddagala erigenda obbayamba okubeera nga sukaali oyo akkakkana bulungi nnyo. Singa onaaba osigadde ne ku ddagala lyabeera bakuwadde mu ddwaliro kijja kuba kikuyamba, ojja kubeerawo bulungi nnyo. Sukaali ennaku zino atawaanya nnyo abantu, ate ennaku zino n'emyaka emito sukaali atayinza obbasumbuwa. Sukaali bamufunye emyaka emito, myaka 25, n'abaana abato nno mulimu abafuna sukaali. Ekyo nkibabuulira. Sukaali afuuse obulwadde obw'amaanyi obusumbuya ddala abantu. Kati obulwadde obwa sukaali obusinga obeera ng'okizudde nti olina sukaali, okizuula otya? Ebiseera ebisinga singa otandika okuwulira ng'ebigere ofuna omuliro wansi mu bigere n'obubonero obulala, osaanye ogendeko mu ddwaliro babeere nga bakuceekingako balabe. Bajja kuba babima sukaali wo balabe engeri gy'oyimiriddemu. Bajja kuba bakubuulira nti mu butuufu sukaali wo ali waggulu nnyo oba tali waggulu, oba weetaaga obeere ng'otandika eddagala. Bajja kuba bakubuulira era w'otandika kasinga bakuteeka ku ddagala n'otandika okumira empeke ezo tolina kuzivaako. Kiyambako okutandikirawo mangu. Kwegamba n'oba nga sukaali oyo omutadde ku ddagala obeera ojja kubeerawo ebbanga lyonna lyonna. Kati bw'obeera ng'omira empeke ezo n'ozimira bulungi nnyo nga bwe bakulagira, jjukira basomesa bulungi nga sukaali oyo badde basanze alinnye ng'ali waggulu nga yeetaaga okubeera ng'otandika eddagala. Bakusomesa buli kimu. Malwaliro baba bajja kusomesa bulungi, bajja kunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri oba oyagala okubeera nga toyagala sukaali abeere nga akusumbuwa, oba otandise eddagala tolina ddivaako. Kati na lino lye njagala okubuulira nalyo osaanye obeere ng'olinywako. Kijja kuba kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga buli lw'onywa ku ddagala lino lye ŋŋenda okugamba kiba kikuyamba sukaali oyo obutakumala mu maanyi, obutakunafuya. Eddagala lino gwe kennyini gw'olina okulyenogera, okulinoonya ku ttale olw'ensonga nti libaayo bulungi nnyo ate lyangu n'erimu lisimbibwa waka. Njagadde ndikubuulire olinoonye obeere ng'ofumbako, obeere ng'onywako gwe omulwadde wa sukaali. Naawe atalina sukaali naye ng'olaba omubiri gwo munene, tobadde munene, otandise okugejja, wenna ozitowa, wenna otuuyanatuuyana buli kaseera, osaanye naawe obeere ng'onywa ku lino eddagala. Kuba eddagala lino lirimu akakaawa ate nga akakaawa ako kalungi nnyo. Omubiri gw'osaanye oguteekemukko ku ekyo ekikaawa, kijja kuba kirungi nnyo osobole okujaabulula oyo sukaali abeera mu mubiri. Kati eddagala gwe ly'olina okufumba ku mulwadde wa sukaali, wulira bulungi. Eddagala ly'ogenda okufumba lye lino. Njagala ofune ekifumufumu okiteeke mu seffuliya, ofune akamuli. Akamuli ako kayitibwa akamuli ka ssekajja. Akamuli ako keeko akalina kkala eziwerako, naye ekkala eya wayiti eyo yeekola ku nsonga eno gye njogerako gy'olina okunywa. Tolina kugattamu kkala ndala. Fumba kkala emu eya wayiti kwako akamuli ke bayita akamuli ka ssekajja. Fumba kkala ya wayiti gigatte mu ddagala eryo eddala ly'otadde mu seffuliya. Funa ekigagi bulungi nnyo, kisaleesalemu obutundu nabwo busuule mu seffuliya. Ofune omululuuza, n'omululuuza ogwo ofunako ebikoola nga si bingi, nabyo biteeke mu seffuliya. Funa gwe bayita seziwundu naye mulungi nnyo, naye mugattemu mu seffuliya. Ofune sere naye mulungi nnyo. Sere oyo buli ddagala ly'ofumba nga lyakunywa teekamu sere oyo osaanidde omumuteekamu. Ekirala funa omudalasini nawo gugenda kuba mulungi nnyo, guteeke mu seffuliya. Bw'omala obbikuŋŋaanya byonna ng'obifunye bulungi nnyo nga bwe mbikugambye, nkusaba oteekemu amazzi bulungi, oteeke ku kyoto bitokote nga bw'olaba. Bitokote bulungi nnyo. Bimala okutokota kyenkusaba biteekeko ebbali bibe ng'ebiwolaawolamu ddala, biwolere ddala. Kati bimala okuwola
nkusaba otandike okubeera ng'onywako. Beera ng'onywako ggwe omulwadde wa sukaali. Kigenda kuyamba bulungi nnyo okukuuma sukaali oyo nga takusumbuwa. Osobola okumala omwaka ogusooka n'ogwokubiri nga sukaali takubyeko wansi. Olw'ensonga nti obeera ogubeera amateeka ago g'abeera ayagala. Singa obeera omira bulungi empeke ezo nga n'okulya olya bulungi n'eddagala lino egganda n'oba nga nalyo onywako mpola mpola, kigenda kuyamba okubeerawo nga sukaali otakubyeko kigo wansi. Jjukira buli wakkuba wansi osibira mu ddwaliro. Kuteekako macupa g'amazzi, ekyo nkibabuulira. Mulina ofuba okulaba nga mugoberera ebintu ebyo naddala mu abalwadde ba sukaali. Kati wamala obbifumba bulungi nga bwe nkugambye ne liwola bulungi nnyo, nkusaba otandike okunywa. Osobola okunywa akagiraasi ng'ako k'olaba. Katupimire mu kacupa kano akasooda, akatini kasooda ak'olukumi, akacupa ako k'olaba osobola okukanywa olunaku. N'omanya nti ku makya nyweddeko akatundu k'akacupa ako, ne kawungeezi nyweddeko akatundu. Singa onaaba buli kanaku nga koonywa, kigenda kuyamba okukuuma omubiri gwo nga tegugenda kunafuwa. Omanyi sukaali anafuya bunafuya, akunafuya nakkuba wansi. Kati n'olwekyo fuba okulaba nga buli kanaku akacupa ako akatono ako ak'eddagala ng'okanywa olunaku. Just gwe nywako katini ku makya, ne mu ttuutu onyweko katini, ne kawungeezi onyweko katini. Just akatini k'oteeka mu mubiri ako akabeera kakaawa kaba kagenda kuyamba bulungi nnyo okukuuma omubiri gwo nga tegunafuwa, nga sukaali takumala mu maanyi. Bwe kityo bwe kiri kuba eddagala lye tufumbye likaawa bulungi nnyo, ligenda kuyamba. Kitegedde? Ligenda kuyamba bulungi nnyo. Ekintu ekirala kye nkusaba ky'olina ennyo okutunuulira ggwe omulwadde wa sukaali, fuba okulaba nga onywa nnyo amazzi. Obeera ng'oli mukyala nga sukaali yakusumbuwa, omukyala oba omuwala, fuba okulaba ng'olunaku onywa liita 1.5 ez'amazzi oba liita 2. Liita 1.5 oba liita 2. Fuba okulaba ng'oganywa amazzi ago, kigenda nakyo okuyamba bulungi nnyo. Ate ggwe omusajja oba omuvubuka, fuba okulaba ng'olunaku onywa liita 2.5 oba liita 3. Ekyo kifubeeko, liita 2.5 oba liita 3. Ggwe omusajja oba omuvubuka, fuba okulaba ng'onywa amazzi ago. Osobola n'okuweza liita 3.5 bwe kiba kisobose. Kigenda kuyamba. Amazzi makulu nnyo ggwe omulwadde wa sukaali. Amazzi kintu kikulu nnyo. Ekintu ekirala, ebintu ebiwoomerera biveeko, toddamu binywa. Ebintu ebiwoomerera bireke. Ebyo byonna ebiwoomerera by'omanyi, naddala ebyo ebikolerere, toddamu kubinywa, bireke. Singa abeera bakuzudde nti olina sukaali ng'otandise eddagala, toddamu kunywa biwoomerera. Weesonyiwe kye bayita omwenge, nagwo gwesonyiwe, toddamu kugunywa. Ekintu ekirala, akuuma koolaba ako kakebera sukaali, kaceekinga sukaali mu mubiri gwo. Kimanyi singa obeera olina omuntu wo nga mulwadde sukaali, kino kikubuulira, obeera ng'olina omuntu wo nga mulwadde sukaali, olina omugulira akantu ako. Kaba kajja muyamba bulungi nnyo okumanya sukaali we bw'ayimiridde, kuba sukaali buli kaseera abeera alinnya ate nga bwakka. Kisinziira, asobola okusituka omulundi gumu. Akuuma ako kalungi nnyo, akuuma ako koolaba kakebera sukaali. Oba olina omuntu wo nga mulwadde sukaali, abeere ku ddagala bulungi nga bwe nkunnyonnyodde, n'akuuma ako kamugulire abeere nako. Teba kaseera kali mu mitwalo 6.5 bwe katyo bwe kali awo, kamugulire abeere nga yeekebera, kiba kijja muyamba. Bwe lwalaba nga sukaali we alinnya ali waggulu, ng'akola ki? Ng'anoonya ku bikaawa, ng'anywa ku mazzi, ng'awummulamuko, ajja kulaba ng'azzeemu okukka bulungi nnyo, abeere mu kipimo ekyo mwajja okuwulira emirembe, abeere ng'asobola n'okukola emirimu. Kayambako nnyo. Kuba buli oweekebera n'olaba nga sukaali alinnye ng'okkakkana, ng'osooka okuwulinga bulungi nnyo, ng'otandika kunywa amazzi na kunywa kwera eddagala lye nkugambye. Eddagala gw'olina oddyefumbira. Musimbe eddagala ewaka. Bw'omanya nti oli mulwadde sukaali, simba eddagala ewaka. Eddala mujja ddigula mu butale. Wali eddagala lye batunda mu butale ng'olifumbako n'onywako. Erisooka waliwo gwe bayita kaleera oba kaleera, mulungi nnyo ku mulwadde wa sukaali.
Ekirala kye nkusaba osobola okusimba ewaka kye bayita ekitaffeeri. Ebikoola by'ekitaffeeri ebyo nabyo birungi nnyo okubifumbako n'obigatta mu ddagala eryo n'ofumba n'oba ng'onywako. Era n'eryo lyenfumbye ebikoola nabitaddemukko eby'ekitaffeeri olw'ensonga nti birungi nnyo nnyo ku ggwe omulwadde wa sukaali. Kyekyo kambabuulireko ebyo mubiwulirize bulungi, naddala ggwe omulwadde wa sukaali bigenda kukuyamba. Ngenda kuba mbabuulira ebyo ggwe wa sukaali by'otalina kulya. Ngenda kuba mbikubuulira byonna olunaku lunaddako, nkubuulire n'ebyo by'oteekeddwa okulya ebigenda okukuyamba. Ggwe omulwadde wa sukaali beera mukkakkamu, sukaali tawona. Kino kankibabuulire, tebababba mbu ebiseera ebisinga abantu abatunda eddagala lya abo babalimbalimba nnyo. Sukaali tawona, sukaali tawona. Sukaali ojja kubeera naye mpola mpola singa onaaba okkiriza okumira eddagala lye bakuwa mu ddwaliro. Gwe olaba nga sukaali atandise okukusumba ng'omanyi nti gw'olina, genda bugenzi mu ddwaliro, bagenda kukuteeka ku ddagala, ojja kubeerawo paka. Ekyo nkikubuulira. Lino eddagala lino eryaffe lino egganda lino kyassa gw'olina oddyefumbira, gw'olina oddinoonya, so si kuligula buguzi. Tojja kumalako na ddagala lya abo ng'oligula olowooze nti ojja kumalako nalyo. Gw'olina oddyenoonyeza ku ttale oba olina oddyesimbira ewaka n'obeera ng'ofumbako ng'onywako. Ekintu ky'olina okugula mu katale ekyo ekitasimbika kati nga kaleera ava bweru, okitegeera. Osobola okugenda mu katale n'omunoonya ofumbako n'ebirala nja kuba mbibabuulira ku viidiyo enaddako kummwe abalwadde ba sukaali. Njagadde mbeere nga mbabuulirako kuba mumbuuza nnyo, naddala mu abaana abali ku byeyo, sukaali abasumbuwa nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga viidiyo mbeere bulungi. Mweraba.